Bobi Wine ye Kyagulanyi Ssentamu Robert aye mununuzi w'eggwanga ye mulwanirizi waffe gwe tulina ke kabiriiti ke tulina era yatutembeeta ensonga zaffe okulaba nga tuyingiza Uganda empya. Ati nno waliwo abantu bangi abeesomye okulaba nga bafeebya erinnya lye nga bafeebya ekitiibwa kye nga batumalamu amaanyi okutuzza emabega n'okusala supiidi zaffe bannasitwaga baagala enkyukakyuka. Olunaku olwaleero waliwo abantu bangi abaweereddwa ensimbi nnyingi abali mu kuvuma Kyagulanyi, abali mu kugezaako okukakkanya Kyagulanyi baali baamulemwa dda kati bagezaako kutandika okwerebrandinga obuggya nga beefuula abanuupu bakuba Kyagulanyi. Eno strategy za General Kaguta Museveni ezikozesa bw'atyo. Abantu bangi tubadde nabo bulijjo nga beefudde bannuupu, beefudde bankyukakyuka, twakola ku nkyukakyuka ate olunaku olwaleero nga batandise okuba Kyagulanyi. Kikulaga abo baabasigamu, baabasindika gye tuli ne tubawa trust, ne tubeeta, ne tubaagala, ne tubagoberera naye nga bo final destination yaabwe yakuba Kyagulanyi kumugoloza kumusuula ku ttaka. Bw'obanga oli mitala w'amayanja ng'oli ku kyeyo nga wava Uganda tolina ssanyu, tolina mirembe, nga ne gy'oli eyo Bulaaya tolinayo mirembe, just okulinda kasaala ke bakusasula naye ng'emirembe tewali. Muganda wange gwe ensonga enkulu lwaki olina okwetaba mu lutalo luno. Bw'obanga oli mu mitala w'amayanja ng'olabye ku nsi zenge gye zaakulaakulanamu ng'okyawagira General Museveni ng'akyakukozesa okuvuma Kyagulanyi n'okuvuma struggle gikakanya gisuula ekigo, mukyala gwe, mwami gwe, oli mulyake, oli mulyazaamaanya, osaana ofe ng'ozunga, osaanye ofe ng'owunyeko ate nga buli wantu bakwekokkola kubanga oli kisiraani kinene ate toyagaliza ggwanga Uganda. Kansuke nkuwa ebigambo bino omanye nti bannayuganda abali emitala w'amayanja nga mwaguliddwa oba mwasasuddwa okuvuma Kyagulanyi kyemukola kya bwereere. Mikwano gyange musaana mukikomye, tulina ennaku, tulina ebizibu bingi bye tulina okulwanirira okulaba nga tutereeza Uganda eno tugyeyagaliremu nze naawe. Kale katutambule n'ebigambo bino mpola mpola ate nga bwe tutereeza eggwanga lyaffe Uganda. Mukama waffe Yesu yeebazibwe, aweebwe ekitiibwa n'eggulu n'ensi. Nze kwogera ku bannaffe bano be bayita bakadaama munnange abawamattuka ebigambo oba bibavaawa. Bwe wava Uganda n'olinnyonnyonyoza ekkola ate ne ku mawanga gy'ozze nayo n'oyomberayo. Bwe wali e Uganda wali oyomberayo. Mukama akuwadde omukisa olinnyonnyonyi naye oyomberayo. Kati mwagala Katonda abakolere ki? Katonda akulaba, oli ku pulezidenti waffe Omuvuma, tewali buyinza butava eri Katonda. Era ekyo Katonda yakimanya nti Robert Kyagulanyi Ssentamu obudde bwe butali alwanirira ggwanga Uganda ajja kuba pulezidenti wa Uganda era ensi yonna eri mumanya. Naawe olwanirira ekitiibwa kyo, lwanirira erinnya lyo, kola ssente zo, beera mu ku mulimu gukola ate wamattukana na bigambo. Owooza nti wajja kukola onoonya mukisa, kati omukisa ogenda gujja wanga ovuma abantu. Mukama omukisa guwa abo bokka abatuukiridde mu bigambo byabwe bye bafulumya mu kamwa kaabwe. Naye gwe n'owamattuka n'ebigambo kati olwo ezzaddeyo ly'olizaala abaana zino vidiyo zisigalayo nga nabo bawulira ebyo obanga abaana bo bali Uganda nga bawulira ebyo wamattuka ebyebigambo. Bannaye tweddeko kyo mubula mulimu ne muzina ennyumba z'abaana abantu be tukolera Abawarabu abamu tebabawa kitiibwa kubanga gukenyi teweebwa kitiibwa kyoba baba bayita bakadaama. Nze Mukama yansaasira ne sikola nko mu nnyumba ya Muwarabu ne bampita kadaama era nze bampita nnyo nange bampa ekitiibwa kubanga nange neewa ekitiibwa. Naye ggwe n'owamattuka n'ebigambo n'ovuma omuntu akusinga mu kifo ky'okumwebuuzaako n'ogamba Mukama oli gwe wadde omukisa, Mukama ye ogumuwadde otya, akikoze atya? Naye gwe n'owamattuka ebigambo nti onoonya ssente, ne ssente zooka togenda zifuna mu mukisa, togenda ne bw'onookola miliyoni mmeka togenda zifuna mu mukisa. Mukama abasaasire bannange, mweddeko. Mukama Katonda gwawadde omukisa ne bw'omuloga ne bw'omusiranya ne bw'okola ki, bw'aba Katonda ye yayogera era kiriba. Ne waba mukazi nga Mukama yagamba nti alifumbirwa embaga, emutwe gwe guliyambala engule, empeta ya gold ne zaabu, ne bw'omuloga era kituukirira. Kiri Mukama aba ayogedde. Naye gwe oba olina kusabira bulamu bwo, sabira magenda kugabeere malungi. Naye ebigambo byemufuluma mu kamwa bannange mujja bonaabonera ku mawanga. Kyobula muva ku mawanga ne muddayo ne Uganda nga mubonaabona. Gwe n'odda ku pulezidenti waffe n'Omuvuma. Pulezidenti waffe alina abalabe bangi
mabega atunula maaso buli wamu wadde alaba mulabe naye ye Katonda yamuwa omuntu ne bwabanga atudde naye ku mmeeza nga azze kumutta obanga amusabira saalambi asigala aseka era nze mwandibadde mumukoppako kubanga ogwo omutima gwayina ye asekera omulabe we n'atali mulabe bonna abaagaliza mirembe na bulamu tayagalizangako omuntu kibi nyawe bonna abamulumba ne mumuvuma musooke mutunulire abaana bammwe ebikola bamwe bijja kugoberera abaana bammwe golowooza okola omuntu ekintu n'olowooza kikomyawo naye Katonda alaba Katonda munnange alaba mulekerawo okuvuma Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi mumuleke bwoba tosobola kwogera biveeko sigala ku mulimu gw'okole naye kati onoofuna otya omukisa nga gwewalakana n'ebigambo n'oyogera kino n'oyogera kiri omuntu gw'ovuma takulinako ali mu kulwanira bulamu bwammwe mwe mwegomanya okubeera muzina ensi nga mukolera bana abantu bannange n'oli omuceere buli lunaku n'oli omuceere n'amazzi buli lunaku muceere n'amazzi tolina kirungi ky'olaba eno n'obeera mu nsi eyo kyeringa omuliro golowooza n'ensi ye Mukama yagitonda nga takimanyi bannange tweddeko twagala kudda mu nsi yaffe tubeere mu nsi yaffe ensi yaffe erimu emirembe ensi yaffe erimu essanyu ensi yaffe Katonda yagituwa nga nnungi tugisabire tugizze bujja atuwadde omulwanyirizi w'eddembe atulwanira nfo kyomwongeramu amaanyi muvuma buvumi n'otunuulira omukazi obukazi n'odda ku Pulezidenti waffe n'omuvuma Katonda abasaasire naye mweddeko ezo empisa zammwe zemukola si nnungi mwandibadde mujjukira abaana bammwe mutunda abaana bammwe mukuziza mutya abaana bammwe ate obwo obukyayi bwe muteeka kugundi ku Facebook n'abaana bammwe babulaba mutuule mubuulire abaana bammwe baleme kusiga bukyayi babeere n'emitima emirungi babeere n'amagezi baleme kuvumanga bantu baneefe waffe mu Uganda abantu bannayuganda twakulanga tetuvuma bantu kyova olaba buno obusungu bwonna bwe tulina lwa gavumenti eno etukoze bweti netuleetera okutabukatabuka tukadduwa tuli bato abasajja bakadduwa bali bato ne beetamwa kati buli muntu bwe yeetamwa kimuleetera okuyomba kati musabire Pulezidenti waffe mumusabire emikisa mumuzzemu amaanyi mumwagale tulabe okulaba nga tudda mu nsi yaffe tube n'emirembe tweyagale bannaye ebisanyusa ng'otudde wali ng'olaba ku maamawo ku taatawo nga bw'olaba zino family Friday bakuŋŋaana bonna family ne zijja ne batuulawo ne beeyagala ng'olaba balina emirembe gyabwe nawe n'ogamba kale singa nange mbadde n'abaana bange nga ya family yange tukyadde tuwa ntuseka tunyumya mwibe temumwagala Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Omuvuma oli ye Katonda yamuwa enseko sezisoose leero ye ya Katonda yamutonda nga bw'atyo newe munaamuvuma ate buli lwaseka ne muvuma n'aseka mwongera kunyiika ate Katonda takolera abantu batabuse kasita gw'otabukatabuka ebyo sitaani byayagala abantu abatabuse mwe abatabukatabuka abeeraliikirira abavuma sitaani bayagala n'ababuza emirembe ne bula omukisa ne mutambulanga muwuluguma ensi eno muwuluguma ebikolimo mubijje ku baana bammwe mweddeko bannange mutunulire Uganda ey'enkya bannaye ennyonyi yandibadde nnungi kulinnya ng'ozze kukyala bukyazi kulambulako oba ng'ogirinnywa osomye olina omulimu gw'amaanyi bakuyise kwegamba era naye nga bakuwa ekitiibwa omulimu gw'ozze okukola oba dokita oba ani ng'ozze oli w'amaanyi so si bino bye tujja bino ne batuyisamu amaaso naye nze Mukama yannyamba nze ku mulimu gwange tebampisaamu maaso kubanga neewa ekitiibwa era nze nabagamba nze erinnya lya Kadaama temulimpitanga tebasobola naddimpita wadde odiyisa mukamwa tebasobola nze erinnya lyange balimanyi kubanga neewa ekitiibwa manyi kyenjagala era nze nsabira Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Mukama akuwa obukuumi abalabeko bonna abakwetoolodde abakwogerera gwe tobatya byongera kuseka kusanyuka ate buli lw'osanyuka Mukama ng'akuyimusa Mukama akolera basanyuse Mukama akolera balina ssanyu abayamba kubanga ne Bayibuli egamba nti buli lw'oyamba omwavu oba owoze Katonda ebbanja kati Pulezidenti waffe ali mu kutulwanirira tufune emirembe abawola Katonda bbanja awo Katonda nga yongera kumuyimusa naye bannange abakazi abatinyanyonyi ne mujjamu ne mu nsi zino okukola banaye mweddeko mwogera ebigambo ebitali bulungi naye musiga bukyayi eri baana bammwe nze mbabuulira bannange
tudde eri Katonda. Obudde ku nsi tulina butono, kojja eno n'okola n'okwata kamera yo n'osabuka n'ebigambo n'ovuma naye ng'obudde olina butono. Tomanyi enkya kinaabaawo, tomanyi mulabe kyakuteeseza. Oluusi awamu mubako n'emizimu gyammwe egy'ekika nga gibatembye ne mugireeta mu kamera muvuma abantu. Mulekerawo ovuma abantu, naye buli muntu awe munne ekitiibwa, mulekerawo ovuma abantu. Kasita oba nga wasukka emyaka 18, lekerawo okuvuma abantu. Omuntu tomuvumanga ng'akusinga, yakusinze aba yakusinze. Mulekerawo okuvuma abantu. Mukama abasaasire, abasonyiire ddala, mube n'emitima egy'ekisa, mube n'emitima. Kati kubanga ne Mukama Katonda agamba nti onooyagala otya muntu munno, manya onooyagala otya nze Katonda nga toyagala muntu munno. N'omala ovuma munno n'ogenda n'osaba n'ovaayo nti Katonda nze tankoledde. Ate kati gw'oli omuvumi, Katonda gw'anakolera ati gw'otalabanga nago. Banne mube n'emitima egyagaliza bannammwe, mube n'emitima egy'abantu. Ku nsi kuno obudde tulina butono. Obudde tomanyi kigenda kujjawo, tomanyi kyenkya ky'ogenda kubeera, tomanyi. Bannange Mukama atusaasire naye tweddeko. Nze mbasabira bonna abavuma mukyuse ku mimwa gyammwe bannange. Bw'oba owulira ng'ekintu ky'okuvuma kizze, nywawo egirasi y'amazzi. Naye Katonda Taata abasaasire, abasonyiwe bannange. Kuvuma si kulungi. Twewa ekitiibwa kubanga ffenna tuli bantu. Twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Ffenna tuli omuntu omu. Naye ffenna tuli omuntu omu. Twatondebwa mu kifaananyi kye oyo Mukama Katonda. N'olwekyo tulina okuwangana ebitiibwa, tulina okwagalana, tulina okubeera ekimu, tulina okussa ekimu. Bwe tuba tunaalaba ku Uganda ennungi, Uganda ey'emirembe, ate nga n'omukulembeze gwe tulina tusaana tumuwa ekitiibwa kuba Mukama ye yasalawo n'amusumbusa omuffe. Si ffenna nti Mukama yantutta omulundi gumu ne tubeera ekyo. Kyagulanyi kyali leero, Mukama ye yasalawo. Tetwakisabira, tetwakisaba, tetwakigula, wabula kyajja buzi automatically okuva eyo ewa kitaffe n'akitugonnomolako nti ono gwe mbawadde abasomose mu kino ekiseera kye mulimu, abalwanirira abatuuse eri ebuziba ate mutereeze ensi yammwe. N'olwekyo tulina omuwa ekitiibwa. Naye nga bwe mbagambye nti waliwo abantu Mulabe mbadde muyita nti nno ba people power naye nga ba NRM abaasindikibwa mu bwakadde purposefully okukola ekyo kye bali mu kukola leero. Basooke beefuula abannupu bamanyi batandika okukuba Kyagulanyi n'okumuvuma. Byonna bye mulaba tebimwewuunya nnyo. Bwe bukodyo bwa General Kaguta Museveni bw'akozesa. Kati yavulondamu mu bannaffe abakubi b'endongo n'agamba nti nina okunafuya. N'alonda mu bannaffe bannasitwago n'agamba nina okunafuya. N'alonda mu bannankyukakyuka abalambe abalumwa ennyo emitima gyabwe olw'ebigenda mu maaso. N'alaga nti alina nabo okubakozesa ate okunafuya. Kyova olaba abantu bangi bavaayo nga mubadde mulowooza nti bannaffe ng'ate bali mu kuvuma Kyagulanyi, bali mu kutyobola Kyagulanyi, bali mu kuyisa amaaso mu Kyagulanyi. Awo nno twesibe ebbiri, twebeereremu kuba ebiseera bye tugendamu si byangu nnyo baana ba ssebo. Awo Mukama Katonda nsaba bankuumire, tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo. Mweraba.